Right on the Musani Front. This was committee, Yunanis one greater Kampala, Quali Badecola, to Uganda Road Fund. Nayenza obuzibu bwange bwonna mbibaddewo bwe bantu bebalonda bajje bakole enguudo zaffe. Twagenda mu maaso ne tulonkinga Chinese Road ngegenda kola Jinja Kaloli Wamala. Gwina group ngegenda kola Kazo New Era. Byonna ne tubikola ne tubisayininga ne tukkiriziganya. Era ne batugamba mobilization obwedda gyayogera engineer ne tubawo omwezi. Mobilization itegeeza naffe nga government weteekateeka batwalonkinga mu March. Ne batugamba by 1st April tujja kutandika tujja kuleeta ebyuma ne tukkiriziganya ne tuka 1st April ne bagamba nti enkuba etonnya ne tusirika. Kakati bwe twamala obuzibu bwe tulina nti buli ebbanga teryeyongera barankinga Nansana municipality ekoze bubi nga batujjako max era sente nga bazisala ezali bilioni 28 Tamukaka ng'agamba musigaza 11 kubanga mwalwawo okutuukiriza bino gavumenti obwetogekola so sente diraize eza gavumenti bazibala ku Nansana kati olwaleero maze okusayininga ne sente ezibawadde nabadde 11.5 billion nkuba ku masimu nga balina okutandika kwaye batatandika nze nange mba simanyi kyakukola jukira abantu batuma ettaka abantu bamenye nga tutasudde wadde 10 ne bamenye ebizimbe byabwe right of binatwa buli kimu tukikoze ba Contractor badde bagamba nze wange wonna webali era nabo twabala ku mulimu gwabwe nabo bagukoze bagumaze ibagamba Contractor tebalabika Contractor mbe bankoye n'agamba insurance cover ekyamulemi n'agamba ne ba staff bali bamuwadde bamudduseeko kakati ate omulala simu teziriiko naye nga ayogerako mu maaso awo titeyamanya nti omulimu gwali munene kubagenda funa 4 billion ng'asaba akole subcontracting kati nze njagala okubuuza ffe nga twakola contract ng'eri mu mateeka ekiddako nga Nansana tugenda mu kooti kubanza ekiseera tuweddeeko tugenda kwekubira ndulu mu kooti wegenda okudduka ne sente zaffe kuba olwedde be naasirika obusiisi nja kuba sirina kyenkola nga meya kwanza supervisor sente za mulwa musozi twabawa eri babola amagoba bagamba Nansana ntekoze era mbawadde outmenta mbabadde balina okulonkinga enkya nga 22 kulokuna siro enkya kati baliyo kakati bayi katumalirize olwabiri mu bine Friday 1st June ngenda kumobilizinga okola ekisoboka panike document yangende mu kooti tema oluguudo olutandikidde Bulange naye ekitundu ekyali kitandikira ku Northern bypass okutuuka e Lukasa oluguudo twa complaininga kuba twakayanako nababa twakafunda ate nga lwaki okufuna ettaka okuva mu batuuze ekisobola okubeerako amakulu 2 nga galeeta 2 nga gabula etuta dio college kakati twesanze nga abantu baffe batandise okuwulira obuzibu nti abakola bakoze empola ate nga bawayo ettaka lyabwe bizinesi zaabwe byonna ziyimiridde tewali kigenda mu maaso kakati ebikolebwa byonna basimye ebinnya buli omu wasime bateekamu engoma abantu batandise okufuna okuggwamu obuvunaanyizibwa obugumiikiriza kubanga batugamba myezi 18 yesi emyezi 18 gitambula naye bwetuna emyezi gye twakatambula kati gijjukira ku sipiidi situmanyi oba tunasobola okutuuka ku ekyo kyetusuubira mu bbanga eryogereraku naddala yono tulina enguudo nyingi ezirina abacontractor nga baali wakati wa yonora n'abacontractor of course bakyayinabo naye muwakiso buli luguudo olubadde lukolebwa yonora luli abandon ekireese obubenje okweyonga kati tulinayo ekizibu nti tweyogeza ffekka
baade batuyambye okuyita abakulu ba Yundura n'aba Fund tebasobodde kujja. Nsaba engineer on drafting ebbaluwa ngenda kuwandiikira minisita tufuneyo meeting wakati wa Ministry ya Works namwe ba engineers tumanye awali Yundura tukolagana nani, awali Road Fund tukolagana nani, kubanga nze ebiwandiiko ebijja mbiraba bikyagira mu bigambo ebyo. Uganda Road Fund sente ne bwe ziba zizze nga mugenda okubudgetinga ekigambo Uganda Road Fund kisigala kikola ki simi zino sente za Road Fund zino za kino. So if luli tubadde tumanyiibwe yatugonga tulina crisis kati tumanyiiwo and unfortunately ne bazze bwe tuba twawandika ne batajja kitegeeza waliwo transitional problem. Now we need to meet those people tusobole okumanya ki kye tunaakola. Nina okwennyamira tulina Kawowa district agenda mu retirement alina okuritayalinga mu Gw'omunaana singa anaaba retirees. Katonda byaleeta yafubutuka mu kyalo mu district obunaku ennyo yava wala ate gagenda ku retirelinga n'atuuka wano. Kati bwe yatuuka wano n'afuna abakozi be yali ku ruutinga okulaba nti agenda ne package y'okukaddiwa. And this is very important. Era kinkoze bubi okusanga Kagga wano for the first time. Avuddewo Kagga baakuŋŋamba gw'omwali kakiriki ako akatuula ne mwami yani erinnya oluka yani oyo kawe yani Malinga batuula abakozi bonna batuula nabo mbamanyi ne ba town clerks abali mu ggombolola ezirimu ssente abaweebwa assignment ey'okubanga waliwo ssente ezigenda ku nsawo ye buli mwezi ate nga nyingi. Kiyingiridde emirimu eja property rates mwe ba engineer lwaki kibagamba kiyingiridde ne gye bayita build plan what fees kubanga ba accounting officers baagala okutuukiriza ki kubanga endagaano yaabwe mu bifo ebyo yakuba nti bw'otaleeta ssente zo bakola ki bakujjawo. This is very important. Nze bukyanga mbeera ewa Kiso ngenda kuweza emyaka 10 ekiriwo kati sirabanga ku bakozi bayinza kubeera na accounting officer ne bafuuka nga be baloopa ono yatulemesezza wano kubanga ssente zirina okubaawo. Banaye mbabuulira abo abantu bajja ne bagenda ffe tusigalawo wano. A few months nja kuba sikyali chairman wa district naye munange nze banziika kuno jjajjange awaawo mu Lugonjo we yali abeera azaala maama nabeerangawo nga wempumulira muno mwonna buli kapanya nkamanyi. Kati gwe bw'obeera Kagga chances abo n'oba ogenze wala nnyo jagenda Masaka nakifuma ate naye kirala bw'oba okyali civil servant ojja kunsanga ate okumanya ensi yeewuunyisa. Nze kambabulire naddala mu aboogera olulimi lw'enjogera abantu abajja nga bamanya ekyokukola balina abantu be banoonya ababeera ne influence ne information. Siri omu ku abo abeerindiridde okugenda ngambe nti oyo mubi musalira amagezi aveewo. I don't want to hurt people. Naye kiruma abantu abaffe mwasoma kukola mirimu mwe mutandise okutula mbukiriki oyo aveewo oyo ajja tulemesa bw'oba oyagala tubba obulungi omusolo ono mutransferring ono mukuba eri. So I wanted to caution you. Malinga of course agezako okulwana okufuna contract kubanga Katonda byaleeta mu arrivalism ne ssente za nguudo zasanzewo ye eza Greater Kampala. Kati awulira ng'ayagala bamwe contract era nayo bwe bagimuwa akomewowa naye ebyakola ebyo bibye naye gwe gwakozesa gwe nsinga okwennyamira. Nze ntunuulya kwanza seewuunya waliwo omuntu mwe mujje mukigendere gwe ddira ade house galo mufuule mukyalawo olabe kyanaakola abantu bewamu. Ekyo kiri nomo arrivalism is a psychological problem.
naye teyandibaddemu mmwe abantu abakulidde wano abagunjusa. So jagadde okusharinga ekintu ekyo nammwe. It's common in Katabi, it's common in Kajansi, it's common in Kasangati and Wakiso mu town council. Ne mu Miuka kubanga erina ki? Ate ekibi ky'abakozi teboogera kubanga oli gwe balabawo nga mukama waabwe naye tebamanyi nti era jjagenda ffe tukole ki tusigalewo. So bwe tubeera mu forum bwetu nze sirina kyentya kubabuulira kubanga ekijja omanyi. Please, I caution you. There was an eventuality which happened in Michira. Mr. Jola, you know, engineer. A truck knocked a person. We were told of that story. And I think the contractor was suspended from site for not having fulfilled all the requirements. Now, there are so many requirements that are needed for the contractor to produce. However, on our side, I agree with the consultant that whether he has them or not on Friday is starting. Because there are so many, the list is endless. Environment, so many. Certifications are many, that is the truth. There are so many, any other knows. So, but I think I would implore you, even Sabagawu, you do the same. There are things which can be gotten along. Like insurance for workers, they need insurance for workers. Carry workers, you must have insurance. Because you get insurance for the general works. But then again, you cover every staff, which is a bit complicated. Then also clearance from here and there. So many, the list is endless. So I'm urging you, those things can be gotten along with the way when the contractor is starting. But let people get on site so that we can move. Olukiiko luno baaluteekawo okuleeta emitwe egy'enjawulo ne talanta ez'enjawulo. Mulimu ba heads of department, bayinginiya, mulimu ba town clerk, mulimu naffe eddoboozi ly'abantu ng'abaka ba parliament. Ekisinga obukulu tutuula ne tuwuliriza ensonga. Ffe ng'eddoboozi ery'ababaka ba parliament obuvunaanyizibwa bwaffe okuwandiisa ez'ebizibu na biki ebyetaagisa okukola mu bitundu byaffe eby'enjawulo. Wakiso wadde parliament reporter egamba nti egitutte naye ebintu bingi bidilayinzeemuko. So nga ate Wakiso bw'ogitunuulira nti bwekijja mu Kampala kiyitamu Wakiso. Bakulu bonna ab'ebiti basula mu Wakiso. Toyinza giwa ka biliyoni kamu bw'egenda ekola enguudo oba oli mu Katemba oba ozannya buzannya. Era ntuddano nga ndaba baabugabana n'empula n'ennaku. Nga mbula n'entebe baatuzannya buzannya mu Katemba nti entebe eri semi-autonomous yafunanga 1.3 biliyoni. Ne bagikyusa ne bagamba kati mugenze ne road fund ejja kuwa. Ne bagisala ne bagijjako ne bagiwa biliyoni ne bagiwa ne bagiwa bisatu okuva ku disitulikiti. Nesigala nga tewali nnyo njawulo. Nobuuza kati ate mufunyeemu ki? Naye manyi tugeze mu kino nti ku ntebe ezibadde efunye egenda funa additional ne bazannya muzannyo ne bagamba ate tukwadde biliyoni ku disitulikiti ali ne badde eno kuzadde ofuna nazo ne bazitemako kati ogenda okola bazibadde ofuna nga ate ezofunye okuva ku disitulikiti nga zeezimu tewali njawulo eyafa neyasika. So mbadde nsanga nti agadde tukole byakyayi mu buweereza tuneefula abafere tumalamu amaanyi ba technical staff tuli abadde amanyi nti entebe municipality ebadde efuna 1.3 biliyoni bengeze mu road fund nafuna 1.6 biliyoni kuba mu ngalo nti kize kungattako ne bakikyanga eri bana batekinika ababala nokati entebe gyembadde mu wakati 1.3 biliyoni kati mugiwe 1 then ate 3 zive ku district nesigala nga senkavudde mu ngadde mutena kyegasseeko. So nze nsuubira nti ebizibu ng'ebyo tulina obyanganga ng'abakulembeze tuyambibwako ba technical staff. Kyembadde ng'aba technical staff temusirika mu bintu nga bino musanga ebizibu bingi nnyo naye tuli bapatana mu kukola guno omulimu. Nze munabyabufuzi nawe technical tonkweka bonkweka bintu kijja kutambula bulungi kubanga tukolanga system y'omubiri elements eziri ku system zina kukolera wamu zina okubanga zikolagana functional related naye mu bwefa eta system yonna atusangawo tonaganya okuyisawo oluguudo agala muwase mugenda omutunuliranga na staff wa mu wakanso bwagana okuyisawo oluguudo akosa bona abadde bakkiriza oluguudo luyitewo omuntu ogwo. So kitegeeza kuba kutambulira wamu kituyamba fa bamuko okusala amagezi butya tugenda okwogerezaganya oyo afuuse ekizibu wakati wa projekiti ya gavumenti. Nze tukolegane wamu tuwuliziganye communication kikulu nnyo tubere nga tutambulira wamu tusobola okukola obuweereza obulungi eri abantu.